ennaku nti emirundi ebiri gye ntuuse mu luggya lwa mukulu wange kati omugenzi gyonna gibadde mirundi gya nnaku. Omulundi gwe nasooka otuuka wano ne mukulu wange Deo ne mukulu wange Abudunyugunya twali tufiiriddwe omwana, ne tujja ne tukola enteekateeka, ab'ekyalo ne batuwerekera ne tuziika omwana waffe. Omulundi gwe nzizeemu okujja nzize nga tufiiriddwako mukulu wange. Amannya gange nze Jemba Joseph Kiweewa, ndi mutabani w'omuyimbi Gerald Kiweewa. Ndi mutegesi wa bivulu, ndi promoter mu Umbrella y'Abatiibwa Events and Marketing Agency, nsinziira Makindye mu Kampala. Ndi muto wa Deo, ndi muto wa Abudunyugunya. Nabadde Arua mukulu wange we yafiiridde. Nasoose okuwulira amawulire si ku leediyo wabula mu gurupu y'abapromota nga ndi ku WhatsApp, ne bagamba Deo afudde. Ne babuuza mukakasa Deo afudde, waliwo omusajja bamuyita Sempeebwa promota n'agamba temusaasaanya amawulire ga bulimba. Ani gwe tusobola okubuuza ekikwata ku Deo? Dovicom n'agenda ku mukutu n'agamba w'oba oyagala okumanya ekikwata ku Deo olina okunoonya abantu babiri essaawa zino be tufuna amangu, Abudunyugunya oba Jemba. N'enkuba essimu okunoonyereza amawulire oba matuufu. Essimu ku ssaawa emu ey'okumakya n'enkubira baaba, ne mugamba baaba bali mukuŋŋamba nti baaba afudde. Mu mazima ga Katonda baaba naŋŋamba Jemba muganda waffe afudde era naakatuuka mu mochari, sigaba mawulire ga bulimba mulabyeko, ndiwo omu. Bwe yamaze okwogera ebigambo ebyo simanyi we yaddukanyiza birala kubanga twatandise kukola information na kutawusikiriza kulaba. Nazzeemu ne mukubira essimu ne mugamba baaba ndi Arua okimanyi. We nali nga nsimbula okugenda Arua mazeyo ennaku 5, nakubira Baby Deo nga ndi Luweero ne mugamba mpeereza akalango ka Sikyomu Charity Concert. N'agamba gwe wagaana okujja ku mbuga mala okuva Arua ojje ku mbuga ono n'akalango, nange kankukwasizaawo sisobodde kusanga kalango. Okusookera ddala nga sinayogera bigambo bingi era nga sinnabakooya kubanga kati essaawa zino mwe mwagala nnyo okuwulira ebirungi ku Deo. Naye njagala mutwale omukisa guno nga nsinziira mu bende okwebaza Abudunyugunya mukulu wange muganda wa Deo. Abali wano mbasaba mukubire ku Nyugunya engalo ez'enjawulo kubanga Nyugunya atobye ne Deo era olwaleero lwentegedde nti nno Deo naye abadde n'ensereko we ng'omugenzi Katolubwama we yayina Muhammad Nsereko. Nsereko wa Deo ye Abudunyugunya. Bano bakulu bange natandika okukolagana nabo nga nze nkyasoma, era taata wange Gerald Kiweewa anaatera okutuuka essaawa yonna kuba nkomye okwogera naye nga ndi Kakumiro nga yasembedde nga anaatera okutuuka. Mulwadde yafuna accident naye anaatera okutuuka. Yatuzaala baganda wange ne bankuza bulungi mu mazima ga Katonda mu ggulu. Kankyogere nga taata tannajja mu siniya 2 nze ne Deo twanywa school fees igo wali mu bivulu bya Ice Banton nga abawagizi tebazze. Kati nga bamaze okumpa fees ne mubuuza kati fees ye bamuleese bali bampaddeko 2. Nogomba kasita Banton yali mu kutegeka tusooke tunywe igo. Twamunywerawo ng'ovudde mu benda akatawuni akaddako yakakyamu okgenda Kasambya. We twanya school fees endongo yatusala
nenzire Kampala ate yennyini nangoba yadde tumunywedde ddayo ku ssomero osanga kyekinyambye okusomako we nabasanga mu mulimu guno nze beba budaabuda badde bakola ebintu byanjawulo bo bayimbi nze nkola birala omwaka gumu baba nankubira nampita naŋŋamba kakati ekiriwo okuze bulijjo taata akuweerera okule kati tetugenda kukola n'abantu balala nze mukuluwo ndi muyimbi deewo muyimbi kakati naawe ogambye Asani Ndugga waali tukole gurupu ey'abavubuka ne tukola Homeland Productions ne bampa obwa manager wentandikidde okujja okubeera akatono kano kendi kati nno nzize kucelebratinga bulamu bwa muganda wange era mukulu wange Baby Deo Kawanga nga nsinziira wano njagala nziremu mukulu wange eyasinze okunyiiza ku National Theatre e Kampala we Ssaabadde omukulu Bajjo Alifunsa Ssaalongo. Saba mukulu Bajjo wakati mu kitiibwa nkusaba otegeere ebigambo bino. Bajjo oyo naye mukulu wange era mwana wa taata wange naye ntuusa obubaka buno gy'oli gwe kugamba nti Baby Deo abadde musamize towalimbye nejja siti kyotaategedde nti si Baby Deo yekka nange ndi musamize ekyenjawulo kye tulina nze ne Deo mu busamize nti Deo abadde alinnyibwako empewo nze siina yadde eyogeramu ekigambo naye nzikiririza mu buwangwa n'ennono era n'ebyo gye muli abalokole abakatuliki abali mu ddiini zonna nange nnyina eddiini ndi musajja mu katuliki ekinjagaza obukatuliki nti ebya Kaisaayi bya Kaisaayi n'ebya Katonda byaki bya Katonda ekitwawula ife nti ffe tuli basanyufu mu kukkiririza mu buwangwa n'ennono ate mmwe mukukuta bukukusi okugenda mu bajjajjammwe okunoonya obugagga. Njagala mbategeeze nga nsinziira mu bende nti Alifunsa si mwokole naye musamize munnange ali mu kateni yange emabega. Mulekeraawo yonna gye muli okumanyiira obuwangwa n'ennono. Nze nsibuka mu Ssekabaka Cosima Kikulwe mu ggomotoka eruwozi ndi musajja mulangira silvaawo lwaki gwe nnenya okkiririza mu mpewo z'abajjajjange. Nze nalokokako obwavu bwannuma lwe nalokoka nawa n'ensigo y'obugagga ya miliyoni emu mu kyaki Bweza Ssaalongo. Bweza Ssaalongo neyanziza nnyo neyanzeege. Lwe nalokoka nakwata emiliyoni y'essente n'enjiwa mu kyaki ebwayiise nengenda nenkola ekivulu. Mukulu wange yaliwo n'omugenzi olwo yaliwo nga ndokose n'asekerera. Nali ngenda nakubeera musumba nga ntandise amaanyi gegambula n'ekita. Kakati we nasigira ensigo y'obugagga nategeka ekivulu e Kalangala kiri mu likodi ya nsi yonna. Yenze natwala ennyonyi e Kalangala netwala helikopita mu kivulu. Baaba yaliwo ekivulu kyansala abamanja ne bannoonya ono ne Deo ne bankukusa ne bampisa e Masaka ne Kalangala okutuusa olwaleero nkyatyayo. Byebyo ebikungula bye nakungula mu bulokole. N'olwekyo naddayo eri bajjajjange era akalembereza ke tuyina ne Ssaalongo ono. Omanyi ono Ssaalongo sigenda mwogerera naye asirise
ne Ssaalongo ono musanyufu okubeera nga tukyusizza obulamu wakati mu kukkiririza mu nnono zaffe. N'olwekyo bannayuganda, buli muntu ali wano njagala atuuse obubaka. Temuli baavu, emitwe gyammwe gy'emyavu. Nze nsaasira abantu abamanyira Baby Deo n'empewo ze. Abantu badde balaba Baby Deo ng'afuuwa emmindi mu mmotoka ye, ng'ayitawo agenda mu mmotoka ye. Omuntu atambuza ebigere atalina yadde ekikumi ekisuubira okugula epikipiki oba eggaali n'agamba gaago gafuuwa emmindi. Kakati bikwataganirawa omuntu ali mu kufuuwa emmindi mu mmotoka ye, bwekyo kimanyi ng'otambuza bigere. Wamma mukkiririze mu buwangwa n'ennono. Nammwe abali wano muyina ebibatagaddeko, muli mu kubonaabona kulwokuba mwagaana okudda ewammwe, okubeera omusabizo n'okukkiriraako okakomye. Omumanyi bulungi ne kye nsobola okukola, era okimanyi nti nsobola okwabika naawe. Olunaku lw'oliddamu okwogera ku muganda wange omugenzi, kati sigenda kudda mu mawulire kuweereza bubaka nga mukulu wange, kubanga mbawa ekitiibwa bakulu bange, ate mukimanyi nti mbaagala nnyo. Ngenda kukunoonya banaatuwulira. Tuli mu kuserebuleetinga omugenzi. Nze ndi mumativu nti muganda waffe afudde, era ndi mumativu nti tubadde basatu tusigadde babiri. Wabula nange essaawa yonna ŋŋenda. Mwe mulowooza ani alina garanti y'okufa kwange? Nange essaawa yonna nkola ki? Naye ate oyinza okunsooka. Situnuulidde ggwe totya. Ngamba ono aliko ki? Ali wano. Naye nange kanfune omukisa guno mbategeeze. Tinga we muserebuleetinze Baby Deo, baganda bange bempangadde nabo, wenfanga temukaabanga, muserebuleetinge, munywe omwenge, mweyagale. Deo buli wabadde ava mu kyalo eno nga ndeetera omwenge ogw'amatooke. Era nkubira essimu n'aŋŋamba naguleese gunone. We nnemerera gunona n'aguvuga n'agundeetera emakindi ewange. Ekiŋŋaanya okubeera nga sinnanywa ku mwenge, njagala kunywa ku mwenge gw'amatooke ekiro kyonna. Mundeetere nnywe, ne ssente ezigugula nzirina. Ekyokubiri, tubadde tukola ebivulu by'abantu 2 mu mwaka. Nga we tuba tukola omwaka, tukola ebivulu bya Abudunyugunya mu mwezi gw'okubiri. Nga we tuva mu sizoni y'ogwokubiri, sizoni eddako ey'ewaffe Mubende, tukola ebivulu bya Baby Deo. Njagala kubategeeza nti n'ebivulu bya Abudunyugunya olwedde tubadde twatandise dda okubiranga Mubende. Naye Mubende mmwe kye muyina, temumanyi mbuno mufiiriddwako fulaaga yammwe. Mwe muli eyo mulowooza mbu ffe tufiiriddwa nnyo ab'eŋŋanda za Deo. Naye Mubende, Baby Deo ebadde fulaaga ennene Mubende. Era wetuuka okwogera ku Mubende, olina okwogera ku Baby Deo, oba oyagala oba toyagala. Olina okwogera ku Abudunyugunya, oba oyagala oba toyagala. Kitegeeza ki? Buno obubaka mbutwalira bannabyabufuzi. Mpulidde kansala ng'ali wano aw'ekitundu kino. Kansala ne kanso zo n'abantu bo mbasaba mutwale ekyobulambuzi kyammwe, kubanga Deo abadde kya bulambuzi. Deo atunze Mubende. Deo atunze Mubende nga tannatunda kiyuuni. Era ne bamuyita omuyimbi waawa we Mubende. Mbasaba mubeere benkanya. Luno oluguudo olwambuka lutono nnyo. Lwaki kanso ye Mubende teruwa Deo? Mukiraba mutya? Omuntu ava yonna gy'ava nga watuuka Mubende agamba osobola okwambuka ku Baby Deo osika. Oyo Baby Deo agenda kusigala mu byafaayo, ye muyimbi eyasooka okufuna erinnya n'ansala Uganda yonna ng'avudde Mubende. Bakansala n'abantu b'ebyobufuzi we bagaananga okuwa Deo
oluguudo luno nammwe ekisanja ekijja temubawa akalulu babeera tebabaagala webagaana temukola ki temubawa kaki. Ekyokubiri mukulu wange nga we yafudde nalabye mu vidiyo obwasoose nga bamutema omujja mu mmotoka. Mu vidiyo obwo ngenda kwogera mazima gwe kiruma kikole ki kubanga temulina kyemugenda kunkola nange ngenda kufa. Kati gwe lwaki ofa n'omulambo ngenda kola ki? Baby Deo bamutemye mu mmotoka nga mulamu. Tukkiriziganya ffenna. Baby Deo bamutemye mu mmotoka nga muki obuvidiyo nange nkayina ku simu yange. Abayambi ne bamuteeka ebbali ne bamusoza oluguudo ne bamuteeka mu muddo ne bakwata akantu ne bakamuzizika. Deo n'atunula waati naye ng'avaamu omuki musaayi. Abayambi balinze okufuna obuyambi oba ambulance oba eddwaliro eriri okumpi mu kibuga ekikulu ekya Kampala ekyengera. Obuyambi obwamangu obutaasa muganda waffe tebwabaddewo. Naye mmwe abantu b'Omubende muwoza kimu tufiiriddwa mufiiriddwa. Kale waakiri walibaddewo eddwaliro okumpi n'afiira muki kubanga avuddewo muki mulamu. Kitegeeza ki wangi muzeeyi otya okwogera bajja kutta nawe ku myaka gy'otya ffe katufe. Gavumenti ya Uganda twetaaga okubeera nga bannayuganda batulwitingibwa kyenkanyi kubanga tetulina ssente zisobola kgenda bweru w'amawanga kwejjanjaba. Mwongere ebifo tusobola okujjanjabira. Nze ŋŋamba nti Baby Deo teyalifudde. Baby Deo si mwavu abadde ne ssente ze lwatayina abantu ffenna bamwetoolodde naffe tuyinamu. Naye obujjanjabi bwakoze eki bwabuze obwawa obwamangu. Olaba bwabuze ku Baby Deo star. Kati olwo ggwe mu bufunze tobeereremu. Ng'ennaku z'omwezi 18 wenti wengenda ofundikira. Ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno ogwa February Baby Deo abadde alina okuyimba e Mubende ku Abudunyugunya Festival. Kati nno ffe nga baganda ba Baby Deo tugenda kubeerawo e Mubende era buli muyimbi agenda okuyimba agenda kucelebratinga Baby Deo n'oluyimba lutya lumu. Wetumala ekivulu ky'e Mubende kole lwennyini lwe tukimaze ku ssente ze tugenda okufunako e Mubende oba magoba oba loosi nensuubira nti nammwe mwagala Baby Deo mugenda kuvuga mujje e Mubende si kyo. Kakati twagala Baby Deo wagenda okuziikibwa batulekeewo gaapu we tugenda okuzimba ennyumba ya Baby Deo kubanga Baby Deo kyabulambuzi e Mubende. Ate nammwe mujje bangi mu show ya Abudunyugunye wa e Mubende asobozese ssente zizimba muganda we ngenda kubeerawo era we tuvaayo tugenda zivuga tuzireete wano. Abantu ab'okuno mujje mutuyambeko tuzimbe ennyumba yani ya Baby Deo. Baby Deo omuntu okumutuukako aggulengawo na kisumuluzo ayingire mu nnyumba alabe ku muntu eyasooka okubeera superstar e Mubende. Ekyo omunaakikola mugenda kuba kituufu mwagalaani. Mumutakikole mwebe Mubende mubeere bulungi.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja gabanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sangeba ku namba 07528871515.